Haiti ne Dominican Republic ne Dominican Republic negaana okukkiriza ennyonyi ya Saawa Minisita okujja okukakana nga kanyiza n'Abamerika agenda agirabudamira ku kizinga ekya Puerto Rico. Puerto Rico kitundu ekitwalibwa Amerika ne tekikula nga kutuuka ku ddaala lya saza. Ekyokulabirako nti abantu baayo batuuze ba Amerika tebeetaaga visa ogenda mu Amerika naye tebasobola kulonda pulezidenti wa Amerika. Balonda omubaka mu Congress naye omubaka oyo takuba kalulu. Aliyo just kutwalayo ebirowoozo byabwe just. N'okubaganya ebirowoozo ne mu bukiiko yeetaba mu committees eza Congress ya Amerika. So kakati embeera bwetabuka omukago gugatamwanga mu kitundu ekya Caribbean gwe bayita CARICOM ne guyita olukuŋŋaana olwatudde e Jamaica ne bayitiramu n'amawanga amala nga siga memba mu CARICOM naye nga gankizo ku nsonga eno okuli America. Minisita wayo mu nsonga ez'amawanga amala Antony Blinken yabaddeyo. Ssaabaminisita wa Canada Justin Trudeau bamutadde ku lukomo lw'essimu. So nga ne bannabyabufuzi mu Haiti ne beetaba mu lukiiko luno nga basinziira ku mutimbagano kubanga tebasobola babadde tebalina ngeri gye bajja kujja Jamaica ng'ekisaawe ky'ennyonyi kisibe. Ne bakkaanya mu nsisinkano eyo. Okusooka Ssaabaminisita bakkaanyiza ye n'alekulira naye ajja kuwaayo obuyinza nga gavumenti empyezi. Kati obuzibu obuliwo nti okulonda. Kati ku bano omusanvu CARICOM yakkaanyiza ebibiina by'obufuzi ebyenkizo, ebibiina by'obwannakyewa ne abasuubuzi babeeko bammemba be basemba ku bano omusanvu. Okusoomoozebwa wekuli nti ebimu ku bibiina ebyaweereddwa ebifo ku kanso byazizza ekifo ekyo nga mulimu ekibiina ekya Petit Dizeli kikulemberwa Philippe Guy ne Jean Moise. Bawa nsonga ki? Kakati obuzibu bwe balina bo CARICOM yataddewo akakwakulizo tosemba linnya kubeera ku bali omusanvu ng'omuntu oyo aliko envumbo z'ekibiina ky'amawanga amagatte oba yasingisibwako ogwa Nnaggomolo. Kati omu ku bakulembera ekibiina ekyo Philippe 2016 yakwatibwa Abamerika n'asingisibwa omusango ng'akkiriza n'okukkiriza okwenyigira mu kukusenjaga we yabeerera ng'akyali ofiisa mu poliisi. Ekibonezo n'akikola okutuusa omwaka oguwedde lwe kyaggwako mu Amerika n'akomawo awaka. Kati tasobola kubeera kakiiko ako. Ekirala bano baali beekolamu dda akakiiko akaabwe omuli oyo Joseph Moise omuli Philippe Guy n'omuntu omulala nga bagamba akakiiko kaabwe ke kalina okukola gavumenti ey'ekiseera era ne basaba CARICOM bagattireko bugattisi mulamuzi omu mu kkooti enkulu abagaidinga ku by'amateeka oba olyawo bafuge gavumenti ey'ekiseera. So kati wano ku musanvu babawaddeyo ekifo kimu kitegeeza bagenda kubamira. Kakati ekyo tebaagala kukaanya nakyo ate nabo balina abalwanyi abaabwe kubanga mu 2024 gavumenti ya Jean Bertrand Aristide bwe yali evuunikibwa omu ku beetaba mu kugivuunika ye Guy Philippon. Kati naye alina obubinja obubwe okufaanagana barbecue okufaanaganako ne Aizo. So mu kino tafunamu kyekyo lwaki akiwakanya. Ate waliwo ekibiina ekirala ky'omukuzira ekifo kyagambye nti kye baagala si kakiiko ako. Ssemateeka yali agamba kimu kusooka yali agamba nti pulezidenti wa kkooti ensukkulu oba ssaabalamuzi y'aba abeera pulezidenti ow'ekiseera ate aliwo nga mufu. Kati yagamba nti kye tuba tukola kuba embeera gye tulimu kati ssemateeka twamuvaako tunoonya bwe tutereeza na kuleeta linnya lya muntu ng'enjuyi zonna zisobola okukkaanya naye. Kati yagamba mu kifo ky'okugunjawo akakiiko ak'abannabyabufuzi tulonde omu ku balamuzi abaliwo mu Supreme Court y'aba abeera omukulembeze ow'ekiseera. So kati okyalina okusika omuguwa nti ku bantu bano omusanvu naddala kuba bali ababiri si bankizo b'obuzaava ne bano omusanvu abalina okulonda kuba balina okulonda Prime Minister amannya oyina kaana asatu tegaliiko. Kati CARICOM kumpi kigyetaagisa kuddamu kutuula ti bino ebibiina babiganye tubikolere ki tugende n'abaana abaliwo kwe gavaawo mpitewo waali. Embeera eno ey'okulonda obukulembeze
bagikutte mu ngeri gy'oyinza okuyita ekidiplomat naye ng'ate mu ggwanga munda mu Haiti ekiriyo abasajja abawambye ebitundu ebyenjawulo babakyuna oli w'emyaka 27 ne bannaabwe 26 ne bannaabwe bo ensonga bagikkiririzaamu nti amakulu gye bali muyinza okutesa bye muteesezza ne bagamba nti byonna bye mwateesezza byammwe. Kakati ayizo ye ebyobufuzi tebimukwatako ye waali wamumala asobola okuyingiza nkugambye nti omwalo omukulu yagufuga so asobola bulungi okuyingiza ebyokulwanyisa ebifuga mu kitundu kye nga tewali amukuba ku mukono kuva mawanga amalala gali mu South America. Ekirala amakuba agatambuza enjaga okuva e Haiti gage so nabali abalala abagirina okugiyisa mu makubo balina kolagana naye butereevu era ye ebyobufuzi tabirimu. Kati BBSKATI aliko mu byobufuzi naye tayagala bukulembeze wabula ayagala gavumenti ng'emuttira ku liiso ng'emuwulira kyekigendererwa kye ekikulu. Philippe Guy y'obukulembeze abwagala agamba ayagala kubeera pulezidenti wa Haiti agamba yajja okugonjoola ebizibu bya Haiti. So kakati bano enteekateeka yonna eya CARICOM tebakkaanya nayo naye ayizo tosobola kumuwaayiriza kuba ye ebyo tebimukwatako nnyo yali mu bibye yakola byayagala ye yeekolera ssente ze era alipoota y'ekibiina kya Mwanga Mugatta egamba nti newankubadde amawulire gasoosowaza nnyo BBSKATI naye ayizo ssente zaakoze mu njaga tamanyi BBSKATI mu myaka gino 2 n'ekitundu bwe kya gavumenti ya Moise egwa nga bamutemudde tamanyi BBSKATI mu byensimbi. So kakati ekiriwo nti ne CARICOM gisaasire mu mbeera gye yabaddemu tosobola kuyingizaamu bantu bana bali mu bizinensi yanjaga mu nteeseganyezo naye kiyinza okukolebwa singa baba bakkaanyiza ku gavumenti asayinimenti ya gavumenti esooka nga balonze Ssaabaminisita ne balona n'olukiiko lwa minisita kutuula n'abantu bano bw'oba totudde nabo oba olina okusoomoozebwa kunene kubanga obubinja si bupya bubaddewo okumala ebbanga butandikira ku Jean Bertrand butandikira ku Papa Doc Jean Claude Duvalier eyakwata obuyinza 5657 neerangirira nga pulezidenti ow'olubeerera okutuusa lwe yafa mu 1971 mutabani we n'amusikira Baby Doc n'afuga okutuusa mu mwaka gwa 1986 abantu lwe beekalakaasa ne bamugoba. So kati obubinja buzze bwemulwa kati nja kwekyokulabirako nti BBSKATI ye yava mu poliisi okutandika obubinja buno. Guy Philippe yali mu poliisi naye ayizo yazaaliddwa mu bubinja buno mwakulidde okutuka okulembera akabinja kakulembera so ye mwazaaliddwa kati abamufaanana ab'eggeto kika ekyo bayitirivu. Kakati tosobola keera bukeezi nyanoga nti tutaddewo gavumenti tugenda bateekako omukono gw'ekyuma tuleese n'amagye ne poliisi okuva ebunaayira. So oba oyagala oba toyagala balina okwewola ku modo ey'e Colombia yalumwa nnyo omutwe n'abayeekera naddala abafaaka nga bamaze ebbanga ddene abaana abamu bazaaliddwa ne bakulira mu buyeekera teri kirala ky'osobola kubabuulira. Kakati bwe bakkaanya ne gavumenti mu 2016 mwalimu ekisonyiwo ekya Amnesty okubawa resettlement package n'ensako kuba omuntu bw'abanga obulamu bwe bwonna yazaalibwa mu buyeekera atuuse ku myaka 4 ali mu buyeekera bw'abafaaka kati omugasebo tukusonyiye ddayo akole ki? Kakati abamu gavumenti n'esalawo n'okubazimbira enju. So ekimu ku birina okukolebwa nti gavumenti nga bamaze okugikkaanyako obuzibu naye ekyaganya kuba nsaleesale CARICOM yabadde bawadde wa Lwakusatu katuli mu Lwakutaano akakiiko ak'abantu omwenda tekannaba kuggwayo ate kakyayinza n'okulema naye singa eba etondeddwawo mu mbeera yonna ekirina okuddako ekya gavumenti kutuukirira bantu bano naye mu kubatuukirira walina okubeerayo ebikkaanyizibwako nga ekimu ku kubawa ebisonyiwo kyekikulu kubanga kati kankuwa ekyokulabirako nti BBSKATI ayina emisango fayiro nga nzigule mu poliisi yeetaagibwa olw'ebikolobero byaze yenyigiramu newakubadde ng'alya butaala nga bw'omulabya ampuliriza atulaba nga bw'omulaba alya butaala mu kibuga Port-au-Prince naye ayina emisango gye bamuvunaana okuva 2017 ettemu ery'enjawulo erizze erikolebwa. Kakati bwe muteekawo gavumenti empya neega nti twagala kumuvunaana asobola okukikkiriza era ejja kusigala nga wa bulabe
mu kiseera kino America ewoomye omutwe mu nteekateeka eno kubanga America kati yakateekawo obukadde bwa $300 ezigenda okuyamba okuyimirizaawo abasirikale ab'omukaga abanajja Haiti. So eyina omukono gw'amaanyi mu kino naye yamuteekako dda envumbo emwagala emukwate bamuvunaanire mu America bamusibire eyo kati olowooza ayinza okumalaga ewaayo so kakati America naye muyina okugikkirizisa mu process eno nti naye tugenda okwogera n'abantu bano naye nammwe munaalegezaamu kubanga bw'anaabeera mu mbeera y'obulabe nti agenda kukwatibwa essaawa yonna muba mutadde mu mbeera yakufa na kuwona nti waakiri beera ng'oli awutulo baba bakutta bakuttire eyo kakati so Haiti ne banywanyi baayo abagiyambako mu kwagala okuzza emirembe balina okubaako bye beewola mu modo eyakozesebwa mu Colombia nga balwana ne bafaaka. Of course kino kijja kuba kizibuko nti FARC kyali kibiina kyabayekera ekiri structured bano tebali structured naye oyina by'osobola okwewola eri kati bwe mbaako abanene be mutuuse ku kukaanya nabo n'abali wansi waabwe be muwadde resettlement packages kati bali abasigaddewo abatonotono be musobola okuteekako ejje ery'omukago nga bakama waabwe mumaze obakompromisinga butereevu. Embeera tegenda kubeera nnungi eri Haiti twongere okulaba okusaba obaolyawo ebintu bitereere. Ekirala abantu kye batategedde nti nayogedde nti ekizinga ekyo kiriko amawanga abiri gokka Haiti ne Dominican Republic kati abantu bangi babadde badduka Haiti ne bagenda Dominican Republic naddala mu myaka gye n'ebiri esatu kati Dominican Republic eri mu kubayoola n'abaali bagendayo bonna ng'ebateeka ku nsala ebagamba muddeyo wammwe Haiti ate wali ebizibu kati ogwo nagwo mutawaana mulala kati abantu ne gye bandibadde baddukira ate babagobayo so nga ate eyo yensi yokka ennyangu okuddukira mu amawanga amalala oyina kuyita mu gayanja nkugambye erimu ku kkubo w'olina okuyita ayizo yeefugawo n'akabinja olina kubanga okerindiriza omuye akati katugezeeko dokita tusobodde kugenda South Africa tusobodde kugenda ate kulaba nsonga za Tshisekedi ne Kagame naye ndoza tusiibule tunafuna akadde tujja kuba tumaliriza ensonga ezo. Awangali Ssaabasajja Kabaka tweyanza nnyo tweyanzege nenja okujjukiza gwalaba Terefayina yaffe nti enteekateeka z'emisinde zigenda maaso jangu wano ku Masengere okusobola butereevu okubanga ogula omujozi gwo ku Terefayina yaffe ate mu ngeri enjawulo gwagula emingi tulina enteekateeka osobola okufuna omukisa okuwa message ey'enjawulo ate era mu ngeri emu naawe era agula emingi osobola okutegeeza nituba nga tugireeta awo w'oli mu kitongole kyo ate nammwe bannabyabufuzi oyagagulira abantu mu constituency yo butereevu wali badde ojja ku Terefayina yaffe enteekateeka eyo nekolebwa nobanga ofuna emijoozi ng'obudde bukyali waliwo embeera ebeerawo nga akaseera kaweddeyo ng'emijoozi oba oli awo giweddeyo naawe walibadde ogula kati gwe n'osirika newewala ebizibu ebyo ebiyinza okujja gye bujja mu maaso eyo emijoozi gwa $200 tugenda kudduka ennaku z'omwezi 7 mu Lubiri Emmengo era nenkujjukiza ennaku z'omwezi 3 tugenda kubeera Bunjako Beach mu nteekateeka eya empaka z'amaato ga Buganda era tutandika ssaawa zijja kubeera ssaawa 2 nga gate bazigudde osasula omutwalo gumu gwokka omuyimbe w'eninwagi gyali okusanyusa abantu tandika kumakya ate paka kawungezi obwakabaka bwa Buganda bwe buteeseteese enteekateeka eyo ate n'olukiiko olwa Buganda Royal Regatta nabwe kityo omutwalo gumu gwokka obeere nga weetaba mu nteekateeka eyo. Programu yaffe bwe tubegenza olunaku olwaleero sigala ng'olaba Terefayina yaffe ayi Katonda kuuma maaso moogi.